temunaba amata ge basonze butto amaji omwe mikyere temunagaba mukyere bantu mwe baba wo mukyere muri babbi obukodyo bungi nnyo bwe bawalampirako okufuna ssente nga bakozesa linnya lya Bobi Wine era tukyalaba abantu bajja kuweebuuka nnyo abamu baalya dda naye banoonya we baatulira mu bbanga ttono nnyo bamu baafuna ssente kuba ekifaananyi kyonna kimulaba Museveni tasobola kuyimirira naye nga tolina masiki yali yadda ssente mu mwezi gw'okubiri obanga ennaku z'omwezi bwezityo yali yafuna dda ssente eri no yajja kuba mu kisaka ng'akimanyi bano tebajja mumuwa ssente kuba adde bakimanyi alina ki abantu abali mu people power abeefuula nti bo baagala nnyo people power ajja n'akuvuma naye bamulabe nti waki naye ng'alina ekigendererwa kye kati nga walaba nga fulufiga singa bakakwatamu ebere trigger tukoyo okujogebwa ensonga etulese olunaku lwa leero tuzze okulaba twagala kwogera nnyo ku nsonga y'abannabyabufuzi n'abayimbi ab'enjawulo ababadde ku ludda oluvuganya gavumenti oba opposition naye nga essaawa zino eno tuwulira nti baguliddwa era nga bali ku sayidi eri lisiti eno yo mpanvu bwe ntandika gimenya sisobola kulekera kuliko mukulu Roland Mayinja twamuwulira aba DJ Michael Fullfigure bangi then ne akasembayo essaawa zino eno akyali ku mimwa gy'abantu Ashback Kato ng'era yabadde musajja nkwatanga nnyo mu people power naye nga essaawa zino eno twamuwulidde yeeyita muyaaya wa Museveni ebintu ebyo byonna bye bituviiriddeko okujja okunoonya omu ku bantu abalina omutima gw'eggwanga era abaludde ku ludda oluvuganya nga twagala tumanye kuba twawulidde nti lisiti mpanvu nnyo ey'abantu abagenda okugulibwa naddala mu sizoni eno ng'abantu obwavu bwekubye empi so twagala tumanye naye ku lisiti eyo empanvu gye baatugambye kwali yasasulwako dde ekitundu ng'alinda kulangirira ebyo byonna bye tugenda okumanya olunaku lwa leero muneegatteko mu mboozi yange eno era munzikirize ennyaniriza omwami ono mukulu Adam nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba ogamba otya obulamu bulungi mukulu Adam njagala nga tutandikire ku nsonga eno yennyini gye njogeddeko kubanga opposition yeggwawo abantu beeraliikirivu so abantu batandise otugamba munoonye ku bantu baffe abo abaluddewo tulabe oba nabo ddala ku lisiti eno gye baatugambye kwebali so abantu beebuuza naye ku lisiti kwoli nga tonnaba kuddambiri ebirala ku lisiti kwoli tekisoboka kuba ti kwendi ku bbanga lyebadde mu struggle bakimanyi nti tebansobola ate opposition tegenda kuggwawo era buli muntu gw'olaba njagala otunulire lisiti y'abantu abo bazibawa ssente ne bagenda bonna bapya mu struggle bonna bapya so fe abantu abamu tulina ebirooto byaffe mu maaso kati ekirooto kyaffe ekyo kinnatuuka tetusobola kuwanika kati nze bwe ntunuulira bo kuba bazze babagula nasooka kuwulira simanyi Fred Sebbaale mpulira Hasani Ndugga ngenda okuwulira Mwami Mayinja ngenda okuwulira ono omuwala ono atategeera ono ayogera ebitakwatagana yani Fullfigure ngenda okuwulira ono omuvubuka ono Bigayi ngenda okuwulira DJ Michael kati nagenza okuwulira ne babbulooga babakoze eki naye bonna be bazze batwala bapya mu struggle bwe twali tutandika ebigendererwa byaffe abamu abeegatta ku bannabyabufuzi abatubuulira Uganda ennungi werina okubeera abo tebaaliwo okitegeera kati ensonga ya Ashback Kato njagitwala ku bantu abawuzi b'obunyama ennyo mu people power buli woolaba omuntu omusajja yenna ng'akwayagala nnyo omwana wo ng'olina mukyala wo ng'alina akaana naye ng'omusajja akaleeraalera aba alina ekigendererwa ky'omusajja oyo aba ayagala kukwana maama waako so bikozesezza obukodyo bungi abo boolaba abantu bonna abazze balaga people power ne balaga amaanyi ne babeera mu maaso be bamu be baguliddwa
neffe abamanyi ekyokukola tetwogera tosobola wali onsanzeeko nga ndi mu kiseera ekitali kituufu nze ŋŋenda okugenda mu kintu mala kubanga kyekiseera kyakyo ensonga lwaki abantu bambuuza ne bagamba Adamu nga tolabikaawo biki ekiseera kyebyo sooka nentunuulira nze siringa nzige nti leero ogirabye nakapiripiiti enjo ogirabye amulyati simanyi ekyo ogirabye soloti buli ekijjayo n'ovaayo ng'olinga nzige nze si bwe ndi kyova olaba nti nze abasajja abo bannemwa olw'ensonga nabayiga NRM gavumenti ya mwami Museveni erimu bamafiya era nsaasira abantu abo era kyova olaba abamu abagulibwa balimu kukaaba amaziga yes ku nsonga eyo yennyini ey'abamafiya abasinga abaguliddwa essaawa zino eno be baasooka essaawa zino bonna abasinga bakaaba so obuzibu buliwa tetumanya bagendayo nga basanyufu nate essaawa zino eno tuwulira abasinga bakaaba je Michael twamulaba Catherine Kusaasira twamuwulirako nga akaaba kwega abasinga bonna tubalabye nga bakaaba babigayi kyekiri awo wakati abo bagenda mu kintu kye batamanyi NRM ekulemberwa abo bamafiya tosobola kulya sente zaabwe esente zonna n'olya sente zaabwe n'oyinaayina n'otabakolera kati balya sente z'abasajja abo ne bamala ne babivaako ne bakola ki ne bawummula ne balowooza kiwedde kati baba balina okukuba abo bamafiya omuntu agenda okulya sente z'abo abasajja olina okuba nga weetegese okitegeera abasajja abo sofa bakuwa sente zaabwe ne bakuteekako bambega nga baagala kumanya nkozesa ya sente ezo ne bamanya sente bagenda okumaliriza nga sente zikuweddeko ate ne batandika okukuba ng'ate oli mwavu kati sente ze baawa abo zonna zibadde ba DJ Michael sente zaggwawo kati bali mu bakuba mu kumala ate okubakuba baddemu baweebuuke nga bali useless tebakyalina mugaso bamafiya bakubye abantu bangi oyo Brian White bamukuba era mbadde mbagamba nti abasajja bakuteekako bambega abasajja abo bakuwa sente Brian White olaba badde mu mawulire nti yakwata omuwala biki abawala abo bonna be mulaba bambega bamafiya bakuwa sente ate ne bakutega bambega abawala kati abawala abo bonna ate bannaye mwegendeze enewe musonyi wenyinza okukozesa ababwa sikusosola manga oba ki naye ba gavumenti ya mafia ekozesa nnyo abawala abalungi abo ebajja Rwanda abo basherisheri abo abawala abo basherisheri abo ati abanyarwanda abawala bayita basherisheri buli munabi buli muyimbi yenna ow'amaanyi nga oli wa opposition genda ng'obagenderera buli mukazi gwali newa kasherisheri nsoko olaba mwami Mayinja nkujagala kubuulira bamafiya abo engeri gye bakuba soko mpulirize leka mwami Mayinja aludde ne mukyala we anti kugambye anti yeye amufuna amaze Mayinja ebbanga yonna azze ng'ayimba nnyimba za kyukakyuka y'ensonga lwaki era bo baamulabirawo kati otegeera Brian White walabye ng'era basherisheri obalaba nga bonna basherisheri wadde beetuuma amannya ga wano okitegeera waliwo kyesaali badde kwogera so ne muganda wange Bobby naye alina okwegendereza nzijambalaga amaka ag'abannabyabufuzi bonna abakyala baabwe basherisheri Brian White omulabye sherisheri mwami Mayinja wakali na sherisheri ganda wange bakuteekako bambega omuntu akubega omuntu ng'onoobega omuntu akubega okuva ku ndawo yagyoyambala n'obuliri bw'osuulamu n'enfuluuta n'essimu z'okwata kazibe essaawa 10 ez'ekiro kuba essimu esinga okuba eyo ey'ebyama gye muba mukola bazikuba kiro kati oli akubira essimu ekiro ng'oli mu buliri n'oyogera buli kintu nga sherisheri akola ki kati baba bakwetoolodde bamanya famire yo bamanya abaana bo we bali ogezaako okugira ng'olidde sente zaabwe nga bagamba gwe famire yo ono mwana wo ne bw'ataliwa naye ffe twababuuka nze teri amanyi mukyala wange teri amanyi mwana gwe nnina teri amanyi bizinensi gye nkola
Yes, era ekyo abantu kibalumya nnyo omutwe weebuuza okwo tebakulaba nnyo mu music tebamanyi mulimu gwokola naye ate obeerawo so ate embeerawo era n'embeera eya covid eno ogirabye embeera ya covid ebaddewo tubadde tukusuubira okuba nga gw'omu ku bandisoose okusaba emmere kuba twalaba abayimbi bangi nga bavaayo saba emmere tetwakulabamu then ne mu baagaba era saakulaba kati gwe sooka obulire mulimu ebintu ebikwasa ensonyi nze we namanya nti gavumenti njikuba namanya ebintu bingi ebijja kujja nenjiya ng'omusajja mbeerawo ne ssente ndasooka nemmanya nti ekitono kye nnina kijja kukola ki nentetenkanya tebamanyi mulimu gwenkola tebamanyi mwana wange wasomera tebamanyi mukyala wange okitegeera tebamanyi mulimu kati nze bandaba bulabi bagamba omusajja oyo nejova tebamanyi ojabuzi n'ogwawo n'omala negira nkolera ebintu byange mu kiseera kyakyo yensonga njawukana ku bantu abawagira enkyukakyuka saagala oŋŋambye mbu enkyuka oyagala nnyo omuntu era bannange nze okuwagira tekyetaaga kuva eri mbu weefule gwe neoyambala obukofiira noyambala baredi noyambala bibbululu neweeteeka ku mwanja abantu abamu bonna mugenda balaba buli abeefudde nti bawagira nnyo people power bawagira nnyo Bob Wine bagenda kuswala so ffe tulinde bulinzi budde tubaye buli kiseera bagenda kutuuka bakyagula tebakomye ku ashibaga kato bangi nnyo abantu nga bonna bwe njogera nga mulanzi mulinde ba abitekisi mulinde babajjo okitegeera bonna bwe mulaba abo abafaayo ennyo ffe tuli mu situlago oba ogikola si yakweraga ku mizindaalo ku bizindaalo na tv struggle ennungi eba yakyama noga nti kati olunaku lw'enkya tugenda kulumba wano naye tuyita wano eno tuyinza okugwa mu ambushi nemuseka ne struggle eyo y'okuwoga naye ffe olunaku ku luno olulolololo ebyo si bibeeramu y'ensonga lwaki ebintu byobikola kasirise naye abantu baweebuse Brian White bamuwa ebikutiya bya ssente omusajja mujjukira nga amasa ssente mu Kampala okitegeera n'alimbalimba abantu mu ssente nzijja Italy esawa zino bamukubagamba omusajja wammwe namubalekera mugende mumuggyeko ssente sikyayagala ssente ze luli yatugamba nga ssente yazijjangawa Brian White yatugamba yalina gundi stepdad we Italy oba foster dad eyafa namulekera ssente ze era ssente ze yali yazisikira otegeeza omusajja oyo yali teyafa yali tayagala Brian White kuba yali badde yamuwa dda ssente ng'omusajja tannafa ng'era embeera Brian White gwe wali omulabyeko nga mugagga before nga tannaba kuleeta zino ssente za Damasa gwe wali omumanyi before nali simumanyi yali abeera Italy Brian White yali musamu kata nti yamaze n'atukola ki nga bamukubye bamafia bamukubye basherisheri bamubeze bategedde nti ssente ziweddewo basherisheri bamutega basherisheri abo mama lomukuba bamafia bamukubye bamwetoolodde n'avaayo n'alaja mundeke omusajja wammwe mubalekedde ssente mugende muzimuggyeko mumubbe nze sikyaddayo okumuggyako ssente ze mundeke ate wagamba ssente wazijja Italy ate waki olajja nati ssente omusajja omubalekedde okitegeera nze mbeerako ku mutimbagano nenda nensekerera abo neŋŋamba laba bano ebintu mbedde nzijja mbiwulira ono mwami Mayinja era naye bazze bamubegawe batere ne bamanye bunafu bwe bawe naye alina sherisheri huyo amaze bagamba afunye ssente wali okuzifuna batandise balaba omulimu gwakola omulimu tegugenda maaso okitegeera nda mpulira biwulire mu ngendo mpulidde ate ssente bamubanja bakolere hoteri egenze n'emmotoka gitunze ebintu ebyo byonna byonna tubiwulira biwuliriza naye gwe engeri gyoyogeramu oyogerango abikakasa nze ate omuntu batandika mpola nga bagamba omwana oyo alabika yasoba amaaso nga geeruka ngaatandise okugira tosobola byonna tujja kubiraba byonna bino bye twogera newe weegaana otya
ng'olina kye wakola weegaana olubuto ng'olulina lumala ne luvaayo ne luzimba nomala n'oluzaala bonna bagenda kuzisesema bagenda kuloza ku buzibu bwa mwami Museveni sente ze baalya so kati ekyo tekyetaaga na kubyogera nnyo abamu bajja natunyiigira bagamba no tulinde bulinzi kaseera Katonda agenda kulamula ekitegeera ffe tugumidde mu mbeera yaffe bagezezaako nnyo sijja gamba nti tebatugeze bagezezaako nnyo okugamba tukutwale jangu tukuwe sente lolololo laba oli musajja mwavu tugenda tukuwe sente ove mu bwavu ebyo ebintu by'opposition obyagazaaki okitegeera ekyo kyennyini kindeeta ku kibuuzo kyange kida ku ensonga gye wayogeddeko wali emabega katono nyo njagala wali wagambye nti tulinde bulinzi tugenda kulaba abantu nga bavaayo era nti tebakomye kwa Shibaga naye emabegako oba lunaku lwaggulo omukulu Abitex yavuddeyo n'agamba nti struggle awulira nga eringa emulemeredde era nga naye ayinza ogivaamu tannaba kikakasa naye agambye awuliranga struggle emulemeredde then bwe bayogeddeko n'omukulu Bajjo yagambye Abitex ali mu lwaliro akusaaga tuti naye okusinza gwe ku byoyogedde ate n'oli okusinza ku kyayogedde tulinde bulinzi ati mukulu Abitex yewe yali ayingira struggle yagamba gikomawa oba egenda muzitowerera mpaka wa bulimu ebintu bye tulina okulaba abantu baffe abatulaba mukulu Abitex wagamba nti struggle erabika emuzitoweredde anaatera okwatula nti struggle agikoze eki we yali agitandika yatugamba egenda kukomawa egenda kukomawa egenda muzitowerera buzito bwenkana ki okitegeera osanga kino kyasanze si kyeyasuubira ayinza okuba yajja kati nno njagala mbabuulire tujja kulaba ebintu bingi ebiswaza olaba mpanya omusajja ekitiibwa gwe bayita Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye ebbanga lyonna nze ngoberera nnyo ebyobufuzi bye ebintu abikolera mu budde bwabyo ebbanga lyonna zaalwana ne struggle n'akolebwa buli kimu ne bamukuba ne batta muganda we ne basiba kati ne mutowe mugumya ali mu bibira by'e Congo bamusiba aleyo amaze emyaka oba kati oba emeka kubanga bamukwata naye nga ye tatende walirwanga ne Abitex yakatandika ne Bajjo abantu abamu beerimbise mu struggle nga balina bye bayisaawo nga banaabiggusa nga olaba Ashibaga Kato yalina ebigendererwa bwe yalinga nga yatigisa wanise Ghetto TV wanise buli kitu kya Bobi Wine akiwanise mbanga naye yalina ekigendererwa ngagamba we kinaakwatayo abali ebweru bajja kumpanga sente malenjo nagenda ntwale ebintu byange Museveni ampe sente kati waliwo baddiikula ba Museveni betulina okumanya nti be batitibiza okuwaana bana babufuzi baffe tulina nabo mu studio mu struggle ne balaga nti babaagala nnyo ne batandika n'okuvuma abantu bonna aba opposition ze ndabye abantu badde bavuma Besigye bavuma Banamboze bavuma Lulu ne bafuula abakabi be bawanika ebintu balikuona nga we basuula be basanzewo mu struggle at the end nze nzijukira oyo omuwala oyo simanyifu olufiga yavumanga abantu wano n'avuma Besigye n'avuma Banamboze n'agamba ono Bobi Wine yajjanga mununuzi wa ggwanga lino kati ate yali omununuzi waki essaawa zino gwavuma ate be yavumanga bo basirise Besigye babavuma bavumye Besigye ne tujja ne tulaba Bedi Bwanika Bedi Bwanika yatigisa Bobi Wine mu bbanga bwati n'avuma Besigye nagamba oyo Besigye tewali naye olwamuwa sente yasirika ewa Bobi Wine taddangayo wadde okwekubisa serefi ng'ali ne Bobi Wine nze njagala kulaba amazima ga Katonda tukyalaba bintu bingi ebituswaza we bamala okufuna sente nga tobaddamu wadde okwogera ku Bobi Wine Bobi Wine kati gwafuuka mulimu mu ggwanga eri project eriko sente empitirivu buli ayagala okubba sente abuukira ani naye ffe abagezi twamanya nti Bobi Wine ali mu struggle tumuwagira
ne bannabyabufuzi bonna ne tusirika ne tugaa tulinde tukikolere mu kiseera kyakyo. Kitegeera nze tondabangako nga ntandise okunvuma abakulembeze wali ondabyeko ekyokukola nkimanyi nsinoonya ssente abanoonya ssente be babatijja ne bambala ebimyufu ne bambala era nobalaba nga bagenze mu kiseera ekitali kituufu. Kankifuna bulungi bwe nzijira wano mu kakofiira kankamyufu n'essaati emyufu n'empale mbeera noonya ssente. Aba onoonya buganzi, obuganzi obwo busobola okuviiramu ssente. Nze singa kati njagala nkubuulire singa nali noonya ssente era singa nali kunoonya katale nti nze Museveni ayongera ampe ssente nga nti kankole nalibadde essaawa eyo nafulumya dde oluyimba oluwaana Bobby entandika okwambala ebimyufu entandika okukola buli kintu nga mpaana Bobby nga nkola buli kimu. Gavumenti yalibadde yajja dda nempa ssente akomawo letas tukuwe ssente sirika naye nti okuweebuuka mala okuwaana Bobi Wine nyambala ebimyufu kati enkeera tetukusange mu yero. Okitegeera mulimu ebintu ffe bannabyabufuzi bye tubala abamanyi ebyobufuzi bebiraga. Wemba naawagira Bobi Wine ajja kumala kwewandiisa watya nga mpeebuuse zize nnyimbi oluyimba Bobi Wine waffe enkya ku ballot paper n'atabeerako. Kati olungitu omugezi osirika tekisigamba nti tetumwagala wabula okwagala tulinda nigwe tugenda okuwagira kuba ne gundi Besigye tanalangirira ntadda naye asobola okukola kaki sikyasoboka kuba ate abo boolaba Bobi Wine ne Besigye bewe ekitiibwa era ekyokukola bakimanyi ekiddako. Kati kujjako Besigye wanaŋŋamba tukole bwe tuti Bobi Wine naŋŋamba nti tukole bwe tuti kyenjo okugenderako sijja kutijja nga bano be tutijja Bashibaka bajjo babitekisi baani naye nga balina ebigendererwa byabwe bafulufiga bamale tuswale eggwanga lyaffe ebigendererwa by'eggwanga lyaffe difuula ery'enjawulo. Twagala Uganda empya egenda okubeeramu nga buli muntu ajja eyagaliramu nga si ya bunnanfuusi. Abo bonna be mulabye bakozeewo balina bunnanfuusi bajja ne mission bonna bye mulabye beeripa ku Kyagulanyi we bati nze era nze ebbanga lyonna nayimbira Besigye oluyimba toka kwa balabala wali ozzeemu ndaba nga neekubya Sheriff ne Besigye anti simanyi engeri gy'okikolamu kiri kyali kyakola ki era twekubira essimu ne twogera naye tosobola kunsanga nga ndi eno ngenda neewaana otegeera kuba siri nti mukyalidde naye nga twogera bizinesi etugwatta ya byabufuzi si yakwekyalira tetulina buzibu era n'essimu twogera nankubirako naŋŋamba ogamba kimu mutabani namugaa gyendi nanga ng'osirisa obulamu bulungi nga ndi bulungi naŋŋamba tuli mu struggle nze ndi muyimbi ndi muyimbi era ekiseera ekituuka nti kati stage yakuyimba ku byabufuzi mbeera ku stage ate wenva ku stage awo mbeera muntu wa bulijjo ntambula nzira ewange tosobola kunsanga nga ate ngenze nzomu ndi ate nze fulufiga nze muyimbi ate gwe mwogezi ate nze okitegeera gwe weewa omulimu gumu ate mu kiseera kyagwo nagwo tokukola buli kiseera kaakati essaawa zino tugeze kalulu tekannatandika abantu mbagambe ki abagenda okwesimbawo bayitirivu bayinza n'okutuuka ekisaani baga nti tuleeta omuntu ogwo naye nga tubadde tumanyi ono yajja n'oba nga waddumira ku mulala ekintu ekyo kikyaliwo era mbali njagala nkubuuza endowoozayo ku nsonga eyo yennyini waliwo omulamu obyo gukyagenda maaso bakyakukolaganyako ebirowoozo abantu ne bannabyabufuzi opposition okuleeta candidate omu ekintu ekyo kirowoozaako ki ekyo kyensinga okwagala era ndoza mwezi nga gumu ne wiiki ng'emu nayogerako ne Dr. Kizza Besigye naye mugamba tukoze tutya nga ndaba omuyaga guzze bannabyabufuzi bangi abagenda okujja wakite toteekawo embeera oba okuteesaganya ne bannabyabufuzi tuleete candidate okwo nayogera ne Dr. Kizza Besigye naye ng'endowooza ye nga ebyokwesimbawo yabikowa naŋŋamba Adamu nkoze buli kyesikoze abalala kye baali baddeyagadde nkole
ndangamba nti nkoze buli kintu ndaze bannayuganda nasooka nenzijja natandika wa 2021 nenkola neŋŋamba bannayuganda omusolo ne guvaawo neŋŋamba ne batubba akalulu akaddako nako ne bakabba neŋŋamba bannayuganda nti tusalewo nga ffenna tweyiwe ku nguudo nendeeta enkola ya wokotuwaaka nanga abannayuganda nemubuuza nti dokita abantu tewabagamba nti mujje mu kibuga tulemeremu naŋŋamba nti no bannayuganda balina okukozesa obwongo kuba bakwogera nti mujje tweyiwe mu kibuga tujjeko gavumenti baali nsibyo gwa treason naye nakola enkola ya wokotuwaaka bannayuganda baagaana ogigula ekitegeera nenkola buli kintu nkikoze akalulu ka 2016 nali sigenda nakudda nga mpulira mbikooye kuba nganze omuntu bantu bandiddemu nnyo olukwe buze bankozesezza nga madala manyi tuli ku mission emu bwe bamala okufuna obubaka bwa parliament okulwana nga bakuvaamu ndoozi era wakalaba akalulu ka 2016 abannabyabufuzi beeriba kube omu yamubuukira semano enabbiira najja kabangali yali awedde bwasifula lukwago yali agenda mukuba nabuukira gwensi bwati era bonna olwamala okuyitamu bo balwana kimu babalayiza ng'ebyokulwana okukyusa eggwanga obanga Besigye akalulu bwe bamala okukabba nanga nti bwe bamala okutegeera nti batubbye navuga emmotoka nenzijja mu kibuga okitegeera nenzijja mu kibuga akabonero akaali kalaga bannayuganda nti mujje kalulu bakabbye mujje munnegateko tutandikire mu kibuga wakati yali akolinga akuba omulanga naye ate teyayimirira wera esanti okitegeera olwa gavumenti yaffe nanga nti najja mu kibuga kuba olwedde najjanga nkuba kampeyini naye ng'abagamba sizze kubasaba kalulu kammwe wabula njagala kubategeeza akalulu kano tugenda kayitiramu buyitizi twerwaneko akalulu bamala okukabba najja mu kibuga wakati n'awanika nga bannayuganda kyetwalina okukola naffe kweyiwa muki naye buli omu yadduka nga ddawe Besigye bamukwata bamutwalawo gye basinga bamusiba ng'agamba bannaffe kuba Besigye yagamba Mugisha muntu namugamba tolangirira leader of opposition kuba akalulu twakawangudde lwaki olangirira akalulu twakawangudde tusooke tugugube kuba tebajja wetugana okulangirira leader of opposition gavumenti eba teriiwo kuba eba yeevuganyiza yokka kuba ffe tuba tetukkiriziganya byavudde mu kulonda naŋŋamba ti ekyo kimu ekyasinga omunyi aba ali mu kkomera ng'olwokuba baneeno bo baayiseemu gye bamukozeseza nga batudde nga Mugisha muntu alonze leader of opposition nga tebamugambye namugamba naŋŋamba Adamu ebyokwesimbawo byantama nemugamba dokita tova mu struggle tukwegayiridde naŋŋamba sisobola naŋŋanze we siribaawo tewali bawo beesimbawo nemugamba tebwe bali naye olina experience ate obadde n'omutima guli eri ogutakoowa naŋŋamba era sisuubira dokita oyo pozi bayinza mukakabukasa ayinza obutadda yakoowa omanyi okubanga yeetama ekisinza omuta naŋŋamba bannayuganda ekisinga omuluma yaŋŋamba ekisinza okunnuma kwe kubanga nafiirwa muganda wange Kifeefe baamukuba emiggo mpaka kufa bamubuuza ebyama byange naŋŋamba nti nkoleddwa buli kintu ekyesinga effujjo ne bakinkozeeko ne banfuulira gundi ne bansuula wansi mu mwala ne banninnyako ne bakola buli kintu ekyo nakibadde kikosa bulamu bwange buli kintu bakinkozeeko naŋŋamba muto wange mugumi ali mu bibira by'e Congo baamusibira eyo tetumanyi oba alidda n'okudda emyaka gyonna nanga ebintu byonna ebyo binkoleddwako naye bannayuganda basigadde boogera bagamba nze ndi omunaani ndi nkolera mu 7 naŋŋamba omuntu mbeera ntya nga nkolera mu 7 nentuusibwako ebintu ebyo naŋŋamba ekisinga omunyiza nti mu 7 mugezi nnyo bwe yamanya nti Besigye agenza amugonza n'agamba kati kanteekewo enkola ntandika okuteekawo abantu abakuba nti Besigye oyo munnaffe tukola naye okitegeera propaganda Museveni yamukola era n'ateekawo obusajja nga olaba taamala emirundi n'ateekawo Abedi Bwanika be bamu abasinga okuba Besigye naye nga njagala mbabuuze bannayuganda okujjako nga ffenna tetulina magezi munansonyi bukozesa olulimi olwo taamala emirundi si mukozi wa Museveni
si muwi w'amagezi nsobola ntya okuba nga ate nze Museveni nga gwe tamala emirundi gwe muwi w'amagezi ate nga nkolagana ne Besigye tulina omuzannyo gwe tuzannya ate nentuma gwe tigenda ogamba abantu toyo munnaffe tukola naye oba nze atategeera tamala emirundi agamba Besigye oyo waffe tukola naye ate osobola okuba nga Museveni akola ne gundi ne Besigye ate ono ye najja n'agamba mbu oyo tukola naye kati ekyo kazannyo ki okitegeera era nengeza nga nze nakutuma oli mugundi wange nga natuma muganda wange nti genda okole nga Besigye tuzanyire ku bantu kubonga ate gwe n'oyabya ebyama ate n'ogenda n'oloopa mbega wange gwe nsindise mu bantu olaba kijja ebaddewo ebbanga ddene abannayuganda ekintu ekyo bakyaki abamu bakikkiriza wali abakiwakana anti muntu alina amagezi tosobola kukkiriza ekyo gw'ogamba otanga ate tamale omukozi wa Museveni ate yaloopa mbega wa Museveni gw'olaba ekyo kijja ogamba nti Besigye mbega wa Museveni aye n'asindika ate omuwi w'amagezi wa Museveni ate nga yayatula nti oyo mbega waffe kati ola olina ebintu by'oŋŋambye ebimu ŋŋambadde sibimanyi nga ebitya muto wa dokita okubeera nga bamusiba so bannayuganda ebintu ebimu babeera tebabimanyi ate ffe otumanyi bannayuganda tubuukira nnyo buli kye batugamba tukola ki so naye nga okay ensonga eyo erabikayo ekyali mpanvu nnyo kuba abantu tebamanyi wa batuufu nabo we bagwa kitegeera baagala okumanya kituufu kati gwe nga gwe omuntu ali close ennyo ne dokita siri nnyo close naye ate okoze naye ebbanga nkoze naye obeera essaawa zingeno naawe ng'omuntu obeera omanyi nti ono gwe nkolagana naye ddala weeri oba ddala ali ku kituufu anti nze omanyi ntegeera mangu kyobola nze sibeerangako ddiikula nga bano boolaba be baguze ababuukabuuka mumala kwetegereza nagambye nze siri nzige tero nsanga na kapiripiki nsanga kalamoja yana nsanga mbuukira buli wamu awali omuddo nedda nsooka kwetegereza ensonga ya Besigye ngikunnyonnyodde nsobola ntya nga nze Museveni gwe nakutuma genda okole ng'oli mbega wange genda obeere mu bantu babuzeebuze nti toli nange aye nensindika omugezi omuwi w'amagezi wange n'agenda mu bantu ng'abagamba oyo tukola naye obudde bwo buweddeko nga baagala kujjayo baleeta omulala bannayuganda abasirusiru Museveni akozesa abantu n'akozesa propaganda ebbanga lye lyonna lizze ng'akozesa propaganda okusuula abamuvuganya bannabyabufuzi bakozesa omuntu ne bamulinnyirako amadaala omulembe gwa Besigye guno onaakalulu ka bbiri gundi abannabyabufuzi baamwerippako naye essaawa zino bonna olwamala okufuna ebifo ne batandika okufuna emisaala gyabwe tewali wadde akyalira Besigye kasangati bonna bagira ku mulembe ogwo naye kati musajja wattu abeere kasangati teri akola ki era tebaagala na kumwekubisizako bifaananyi kati saa zino bali ku Bobi Wine era balumbye Bobi Wine naye bagenda mukozesa kumulinyizako nga madaala okitegeera kakodyo kwaba bannabafuzi abannanfuusa abayaaye kuwa example y'abaana abavubuka bambaami Abidex ne Bajjo bakuwagira people power abo bonna bosanga basomi basawuda madaada baani okitegeera bafuna badde bafuna sente zive bweru abo bonna bashibaga bafuna sente zive bweru naye we bateekawo embeera nti sente buli ezive bweru zirina we zituukira nga tebakyaziwa muntu nga gwe Abidex tebakyaziwa muntu nga gwe gundi Bajjo tebakyaziwa muntu nga gwe Sauda Madaala bashibaga ne bamanyaawo tebakyakola ki tewakyafuna bagenda okulaba nga ne wa Bobi batandise babazibikidde emikutu badde bajja sente ezive bweru abannayuganda basindika sente kati ekyo nakyo ojja genda okulaba nga buli muntu abadde agira nga nze nvudde mu people power ng'olwo asala agenda wa Museveni kuba wa Museveni we wali sente eno gye badde n'abo badde bagumira ku sente zaawa bano asinga bwe tubadde tulaba mu kamera wa sente babadde bafuna sente badde bafuna sente okuva ebweru
nga babawereza ssente abali mu struggle. Abantu abali e Bulaaya bambi balina essuubi ddene nnyo, bamu baalemwa n'okudda olwa gavumenti eno. Baga nti oba tulifuna omukisa gavumenti, wabawo gavumenti n'ekyuka, tujja sobola okuddako ku ttaka lyaffe kwe bazaalibwa. Kati bakola, balaba omuntu avuddeyo nga ddala alaga nti ali ku gundi, bamuwa support. Bamuwa support asobole okubaamu amaanyi agalumba. Kati okuva era abantu ab'Ibulaaya abo ekintu kye baakoze okubanga ssente zirina we zituukira nga si za muntu tuzisindike wano, abantu bagenda okwegoba emisinde. Tujja genda otuuka mu kalulu abantu nga betubadde tumanyi nno basajja beena ate nga bazze sayidi tugenda kulaba emisinde nga badduka okuva mu people power babadde bafuna ssente okuva ebweru nga bazifuna mu linnya lya Bobi Wine. Era ogenda kulaba mu kaseera katono abantu bagenda kulangirira. Kubanza Ashbag yasooka n'abuzaabuza najja n'agamba mutuwa akawunga, n'atandika okugamba abantu ba people power, n'ateekawo njagala kawunga. Kati aba people power bwaba mumanyi kuba Bobi Wine yabadde akimanyi nti Ashbag afuna ssente okuvaawa ebweru, nti Ashbag yasooka n'asaba akawunga, n'abantu ba people power ne batamwanukula abali ku gundi kuba baali bakimanyi nti Ashbag abadde akuba ssente okuva mu bantu abavaawa, abavubuka b'e South Africa abadde bamuwa ssente, abali mu America abadde afuna ssente. Bobi Wine n'agaana naye Ashbag abeera atya nga talina gundi, ng'akimanyi ono yamuweereza zino, olwo bamuweereza zino, okitegeera ng'akimanyi alina ssente. N'agamba nti oyo alina ssente ate nga bamaze okuteekawo eyo ssente we zituukira. Kati ng'anyeze okunyiiga, yamala dde okunyiiga nti ssente baali bamuweereza tezikyamutuukirako, zina we zikola ki? We zituukira. Kaakati Ashbag oyo mugezi, bino bye mulaba yali adda ssente wa Museveni naye ng'abuzaayo balance. Kuba ekifaananyi kyonna kimulaba, Museveni tasobola kuyimirira naye nga tolina masiki. Yali adda ssente mu mwezi gw'okubiri obanga ennaku z'omwezi bwezityo yali yafuna dda ssente eri no yajja kuba mu kisaka ng'akimanyi bano tebajja mmuwa ssente kuba adde bakimanyi alina ki. N'agamba abo bannyema akawunga n'ensakira abantu ne banvu kati bafuna balamu wamuwa akawunga. Yakitegeera nti bajja muvuma kuba abaana ba people power tebalina mpisa, bambalira buli muntu oli akuvuma from nowhere. Sigambye abakulembeze nengamba abawagizi abamu n'abayaaye abayaaye bali osobola okwogera ekintu kitegeera. Abantu abali mu people power abeefuula nti bo baagala nnyo people power ajja n'akuvuma naye bamulabe nti waki naye ng'alina ekigendererwa kye. Kati nga walaba nga fulufiga wayogeranga ekigambo n'akuvuma naye bamulabe waali naye ng'alina ekigendererwa kye. Nona Ashbag abadde ate apostinga ebintu ebivuma ng'asobola okukuvuma naye nga bwakuvuma alina ekigendererwa kye era kyekyo kye yakoze eki. Ashbag bamuvuma n'afuna yakimanya nti abantu bakola nabo bavumi kuba naye abadde muki nti bwanaateekayo nti balamu amuwadde akawunga bagenda muvuma. Kati n'afuna ekyekwaso ti nze nensakira abantu baffe buloga ne mbasakira akawunga ne banvuma naziza musango sikumbe yali akimanyi era bajja muvuma kuba yenkola yaabwe ey'okuvuma abantu. Okitegeera obukodyo bungi nnyo bwe bawalampirako okufuna ssente nga bakozesa linnya lya Bobi Wine. Era tukyalaba abantu bajja kuweebuuka nnyo. Abamu baalya dda naye banoonya we baatulira mu bbanga ttono nnyo, bamu baafuna ssente. Abo abadiikula abo abalaga ennyo nti bo bazinyi b'amazina ga mu kibuga baagala nnyaani. Mwaife mu by'obufuzi tulina be tuyita baddiikuula. Ng'ajja n'alaga naze diikuula asobola okutentebula amazina n'ogamba ati kati bulijjo tugenda mu Nnandu jja tumunoonyaako ki nga diikuula waali. Okitegeera naye ng'amazina ge galina ekigendererwa. Kumukanyugire ssente ujja ate nayambala n'akabiina ne mugamba atondo bannange yabaza ebbina
baddiikula babyobufuzi mubalaba era ndowooza omuntu amanyi ebyobufuzi baddiikula benjogeddeko mubategeera baddiikula basobola n'okweswa byobufuzi leero ne bamukwata nenkya ne bamukwata ne mugamba bannange omusajja gwe tulina so kati tubeerenga twegendereza nnyo abantu abo abalaga nti baagala nnyo abakulembeze be tulinamu essuubi abalaga nti bo nga bavuma buli muntu ayogedde ensobi omukulembeze gwe musuubira okubaamu nogaa naye mugundi mukulembeze yali badde akola bati ne bakwambalira nagaa mukulembeze kino ate tasaana kikola ne bakuvuma naye nga ati gwe kyoyogera kyeki baddiikula abo tubeegendereze baba n'ebigendererwa byaffe omukulembeze yenna awabulwa so omuntu wajja n'akuwabula tekitegeeza bakuvume buvumi eyo empisa eri mu gundi yaffe ya people power bavumi b'abantu naye ate abavuma abantu baddiikula baba balina ebigendererwa byabwe balaga nti babeere close nnyo abantu babawe obwesigwa nga wayogera ekintu bagamba alaba gundi yagambye bw'ati wabula bannange omusajja oyo ayogera yavumye wana yanvumidde gundi njagala nkifune bulungi omuntu omuwagizi omutuufu tagenda kuvaayo awo ganaavuma akole ki ekyogezaako tegeeza nti obuwagizi bwe busigale mu mutima mu mutima osobola n'okulaga naye nga ate tosusse era ababadde basusse mubalabye Museveni abakoze eki naye kati nze otandika otya okuŋŋamba mbu Museveni ogenda kungola ekisooka nsooka n'enkuleka gwe n'olowooza nti sitegeera tisikuliiko ente nga mulaba mugenze munino ensolo gye mugenze okuyiga ku ttala bamanyi abaaliko mu buyizi musooka ne mugiziga agenza okuziga n'akola ki n'agerwa nadda n'agaba naye nagirabya eri ku mutala bweguti mu kasiko bwe kati ne mujja ng'ate temuwoggana ne mutega ebitimba eno ne mutega n'eno ne mugyetooloola bwe mumala okugyetooloola we muti ne mutandika okuwogera saidi ne muwogga ne mukuba eno kati ewulira muwoggana eno n'eno naye nga no mwagiteza ebitimba kati ejjeena awatali ki awatali ddoboozi gyekola ki naye mmwe mutandise okwerumaaluma muvuma bakulembeze bannammwe tukyalina akalulu tetunnakatuukako okitegeera akalulu tetunnakatuukamu wabula mulaga nti mulimu amanyi buli ayogera kwati nga gwe muvuma buli ayogera kwati okitegeera obukulembeze tetujja kufuna bukulembeze ng'abantu abatwetoolodde balina bye banoonya abantu Bobi Wine bamukolerako ssente abantu bakoledde ku Bobi Wine abantu balidde ssente olwa Bobi Wine buli muntu ajja bw'ati people power naye nga alina ekigendero omuwulira mu State House naye omuntu alina ekigendererwa takola bw'atyo yensonga ffe waki weetuli tetugulwanga twewe ekitiibwa ani gw'ogulanga enkoko nalaba ano abaabo bakaaba kati buli we bakugulanga enkoko byo byosanga nga bakaaba kati osanga DJ Michael bakuwa batya miliyoni 3 miliyoni 3 ogenda kugulako ki omuyimbi nga DJ Michael miliyoni 3 nze mulwana ozimpe zigola ngulewa kubanza ebirooto byange biwanvu nnyo manyi njatuuka okukola mbere mugagga nkyali muvubuka muto kyasobola Mungu nga tenga essaawa zino nga Katonda tasazeewo nfe nkyasobola okuwangaala emyaka emirala 5 kati miliyoni 3 zinswaze ng'abo ba DJ Michael aba mwewulidde bigayimbwa ne talina na mmere gy'alya nalaba Asani Nduga awoowoola ate kati ali mu kudda agamba nkomawo mu people power mwetunda ng'enkoko muntu w'amaanyi bolina brand ensi yonna osobola kati nze newoogende Kapuchola newoogende Yumbe newoogende Budadiri newoogende wa bamanyi tooka kwa balabala ompootye miliyoni 3 nze tandiko gambo NRM byekoze bannayuganda obimanyi miliyoni 3 zisobola okusasula omusayi gw'abantu abafiira e Luweero emitwalo 5 zisobola okuzza obulamu bw'abantu nga bakaweesa abafudde amasasi olw'ebyo ebintu ebyekiro zisobola okuzza miliyoni 3 zisobola okusasula bamaseeka abatiddwa bannayuganda miliyoni 3 zisobola okuzza emirimu bizinesi z'abantu ezifudde mu COVID mu bintu ebyekisiru
abantu baddayo dda mu kyalo tebamatena na transport agenda bazza bakole. Emiliyoni 3 zisobola okuzaawo bizinesi y'abantu abagobwa ku busa abagobwa eri ku paaka yadi ne bagenda bamu tebamanya abayinza bafiira mu byalo. Emiliyoni 3 zisobola okuzaawo bizinesi y'abantu ze bookya obutale bwe bazze bookya. Zisobola okuzaawo abantu beero ddiyo be bazze bakuba amasasi wano mu kafyu oli nakuba mu n'essasi nakuba omunna Uganda essasi olwokuba oli weero ddiyo obulamu bw'abantu bannange nga temunaba kulya busente bamusooke mulabe eggwanga gye livudde nawa gye liraga. Ggwanga we liraga wabi nnyo. Abasajja abo bakola ekintu kyabwe kyakubba bubbi. Bakulaga sente ze beewoze mu ggwanika na kakati bakyewola. Nezo nabazewola gulirira gavumenti bweto tesobola kukulaakulanya ggwanga. Kati mwewayo ate nammwe ne mwewayo ne mugenderamu abo eggwanga lijja sigala nga liriwo eriti. Bano abasajja ffe twandibadde tukolera emirimu gy'eggwanga lyaffe ng'abavubuka. Bayitawo bali ebyabwe eby'ebivubuka ebbwanga ne liggwako ne bakaddiwa kati ate bali ku byaffe ebyabavubuka bye twandibadde tukola ki? Kati gwe njagala mbulire gavumenti ng'ekyalina minisita alinga Kiveeyidinda. Gwe njagala mbulire gavumenti kino ebeera ng'abasajja botafiire bafulutira mu paalamenti. Nokakondeke gavumenti ki ebeera n'abasajja nga yo y'abakadde kakundi k'abasajja abakadde tebakyalumirirwa n'abazzukulu. Obukadde magezi batuule wali batuwabule buwabuzi nga tukola ki? Mu Africa tuwanye emyaka ekitiibwa era tusuubira nti omuntu buli lwakula gy'akoma okweyongera otegeera. So y'ensonga lwaki ndowooza era abakulu abo be bakulembera. Lwaki baateekawo ekintu kye bayita akasiimo? Akasiimo nti omuntu akola n'atuuka mu myaka nga tufu akaddiye n'adda wali ne tumuwa akasiimo n'atandika okuwa amagezi. Abo abasajja balina kudda walini tujja bbawa akasiimo nti bannange eggwanga mwalikola naye mutuwa amagezi era nga tubeebuuzangako. Baminisita bali wali eri n'olaba ono Moses Ali nga naye akyali minisita. Moses Ali akyali minisita, Kiveeyidinda akyali minisita. Ababotafiire abantu abali badde eri ne balekera abaana ne bakolera mu mulembe gwabwe. Guno gwe mulembe gwaffe naffe tukolere kati tunaamala kaddiwa twenkane ngabo tugambe nti twakolerera eggwanga ng'ate bano badde balikola. Abaami abo abasinga bali mu gavumenti okusinziira nze ku byemmanyiko abaminisita basaavinzeko mu gavumenti ez'enjawulo. So ndowooza babaagala experience. Kankubulira ekintu kimu buli andaba wano ekizibu kye tugenda okufeesinga olw'abasajja bano abakaddiidde mu gavumenti. Buli gavumenti weerwa ng'erina abasajja abazeeyi ng'abo bayotafiire Bakiveeyidinda baani ba Moses Ali baani abo abakadde ba Muzeeyi Bosco abo. Eggwanga lifeesinga ebintu bingi. Ekisooka eggwanga buli sekita batandika ogifuga nga bba abantu abatono ab'olubatu. Kyova olaba nga buli sekita wano bagyefuga. Ogenda n'olaba wano kati essaawa zino tosobola genda Dubai nti osuubule tiles eyo sekita eriko nannyiniyo. Era kati olaba ziguduwiru zino ogenda n'otikka konteina ya tiles bakutikka omusolo tebaagala ozireete mu ggwanga olw'okuba sekita nannyini sekita azikolera kapeeka. Wogenda noga nti ngende mu Uganda nfunyeyo ka capital katandika osuubula sukaali w'e Kenya muyingize mu ggwanga. Bakukuba omusolo ne bakulemesa olw'okuba otafiire yakulira sukaali. Batugamba n'abana Kenya sukaali bamujja wano. Ate tetulina ffe ge tutwala Kenya nabo tetulina teriyo bintu bye tusuubula kuva Kenya. Omukulu yatugaba wano tulina sukaali mungi anti era kati tumugabako ne mawanga. Kati ye ng'aba beegabanya sekita woloza yandibadde akugamba ki? Tosobola kuga nti kangende nsubula seminti nti omujja eri wa layisi ojja ofuneko kasente omuyingize wano
eyo sekita naye ya sementi ya mulala. Kati n'amafuta ogamba kanyingire mu bizinesi y'amafuta nsuubulenga amafuta e Nairobi. Sekita y'amafuta kati eriko maama agirina era kyobola kati share mpitirivu. Nze nakwata ku luguudo lwa Hoima Road nasooka nentandikire Nansana nentandika okubala petrol station ezimeruse Starbucks amanya gali awo okuva Nansana nabala petrol stations 7 mpaka Kachiri. Okuva Nansana mpaka Kachiri 7 mwezi side ne side eno. Olwokuba nti abamaze amafuta bagefunzize Hoima bajjanga kujja wali nga bateeka ku petrol station zaabwe. Buli sekta bagiyingirira. Tosobola kusuubula tiles ng'omukulu ye yakola ki? Ogisuubula otya? Buli sekta kati yaabwe baludde mu bukulembeze ne basukka obunyuunyuusi. Sekta amasannyalaze ne wolaba mu COVID eno tubonyeebonye. Eggwanga amawanga amalala yaligambye bannansi bali mu lockdown amasannyalaze biru y'amazzi. Ekintu ekyo bannayuganda bakikomplaininzeeko okuva twatandika lockdown eno era nga bagamba ensi endala zikikoze lwaki ffe tetusobola. Ffe tusinga ennyanja amazzi tugajja wano bagajja gaba wano naye ne muteefiiriza nti bannayuganda bali bubi olw'okuba nti buli sekita baagitwala. Omutabani agamba toyingirira amasannyalaze gange, omuwala n'agamba amazzi nedda temugakwatako. Ne mubeeraawo ng'eggwanga linyigirirwa lw'abantu abatono abaludde mu gavumenti. Okitegeera? Kati ebyo byonna kale mbitegedde n'omulabi wange abitegedde ki ekirina okukolebwa? Ekirina okukolebwa bannayuganda tulina kubeera bavumu. Nze akalulu ako nkakkiriza naye akalulu tujasika kya manduso tweteeketeeke akalulu mpakanya nnyo muganda wange Lunsi Kyagulanyi kyayogera kituufu nti funa ndagamuntu obindekere. Endagamuntu eyo abagikozesa abagikola be bategeka akalulu. Era juzi nagenza okulya nti newonooba n'endagamuntu nga toli ku lukalala tojja kulonda. Enkalala be bazikola baddembe gwe okujja newewandiisa erinnya lyo ne balisazaamu n'oleeta ndagamuntu ne bagamba toliimu tetukulaba nobagamba nti endagamuntu teronda. Olw'okuba gwe wagamba abantu mufune endagamuntu mukikole ki? Kati akalulu ako tetumanyi tetunakasobola okukakuba wabula kabeerewo naye nga just tukalwaniremu bulwanizi tusobole okwenula. Munnayuganda gw'omuvubuka tulina kwebeereramu wewabaawo abakulembeze baffe era kyova olaba kati kyenzirako kyakulaba nga bannabyabufuzi bonna aba opposition tubeera ekintu ekyo. Amamala okubeera ekintu kimu tuwulira amaloboozi g'abakulembeze baffe abo batugamba nti olunaku z'omwezi bwezi ne bwezi tetugenda kukola kino. Weerekereze buli kyolina weerekeze kubanga gojja gamba nze sijja kgendayo abo ba Adamu bakole ki? Onoonyumirwa nnyo okusigala mu nsi ng'oli musajja mukulu kuba tugenda gye tugenda maaso tuli mu nsi ng'oli musajja mukulu tosobola kuweerera mwana wo. Nkungize ne nkulaga nti buli sekita baagitwala. Kati sekita y'education yo yeyawa ekyo kyo kiri mu likodi yawambibwa. Amasomero gonna galina nannyinigo aga private gonna agasinga galina nannyinigo ekyo mukimanyi. Bamaze okwavuwaza buli sekita bagiyingiddemu amasomero gonna ojja kutuuka ekiseera ng'osigadde mu nsi nga be balina amasomero. Gwe musajja tubagambe nti omwana wa top agenda kuwa $1.5 million. Togenda kutunda ttaka lyo. Nenge kiddako sikyakutunda woosula. Kuba ate ettaka lye basinga okwagala abakulu abo. Omuntu buli gyakoma okukula aba ayagala nnyo ettaka. Gyakoma okukula. Era ekitubonyaabonya abantu abakaba abeerusanja abatukulembedde bakadde baagala nnyo ettaka. Tulina okusooka ne tugoba abakadde abo ne basooka ne baddaali batuwa amagezi ettaka lituli saving. Buli akula wali mu primary nga tajja wagamba nti tulina ettaka eruwero wali ng'omuwa obudde. Ne kati wakugamba nti tulina eruwero buli eka ya $10,000 tokeera nakwewola ogenda oli kubise.
tulina okugoba abantu abo abaagala ennyo ettaka abakadde ibula ettaka balibbi. Mukulu Adam, mu bigambo byo wagambye nti wayogerako ne kano nga ayagala nnyo ekintu kino ekyokwegatta ebibiina bya opposition bino okwegatta byonna bibeere ne candidate omu era naawe olaga ekintu ekyo kyagala nakibayinga kuba ye yaŋŋamba agamba nti ekisinga obukulu si kwesimbawo abeere president ye ekirooto kye kulaba nga Uganda ekyuse obaani yetaganangako wabula waliwo omuntu tojja kuva eri nga olalaba era ekyamuwakanya akalukabire yali abivuddeko naye agenda okulaba nga basindise Mbabazi nga tamwesiga n'agamba katwesigalire mu struggle yaffe ono batuleeseemu ki era naye akugamba nti bantu abagenda twagala tulonda omuntu nga ddala tumaze omulaba nti ddala waali kuki kwalaali tufuna so ekibuuzo kyange kiri nti omuntu ono singa bukeera ku makya ne balonda omuntu omulala nga tavudde mu FDC gye tukulabyemu emyaka emingi nga Kano n'agamba ye tagenda kudda n'ataba Kano ne tubeera n'abakulu bano Mao Mugisha omuntu tulina abakulembeze omuntu tubeerayo n'omuntu omu oba yes ne tubeerayo n'omuntu kuba balimu abantu abatalina mugaso ani onokyusa n'ogenda ku side eyo si yalwaki ekyo kye twagala dde okukyusa obukulembeze kati mutuufu weŋŋaana kuba Mbesi gye tazze mbivaamu kitegeeza mba sibadde ku mulamwa mbanga bana babadde mu bigendererwa byabwe ebigendererwa byaffe byakukyusa gavumenti njagala nange taata wo yabanga naye akoze mu gavumenti nga nkumanyi ngambe buladi wange genda ogambe taata wo omwana wange bamuwa omulimu kati nga balabe bakola batula ne batula abasajja batula ne bagamba oli naleeta lwabogaga omusiiza omwana talina omulimu ne beekuba gundi omwana wa gundi talina mu ne baga kati tumukole tutya baga agende ku training emyezi 6 tumuwa omulimu n'afuuka owa poliisi mulaba ku station omusajja bamuleese weeks 2 afuuse DPC bo banoonyeza abantu baabwe emirimu tegeera kati nange njagala nga mu gavumenti eriwo abagirimu mbategeera nze abadde kati abano sibategeera mbamanyidde balina enkola gye bakolamu gye bafuzeemu eggwanga njeraba bulala kuba eggwanga nze ndaba gye twaliri tutte si eno gye nkola gye tugitwalamu abantu abannayuganda ne basa nange kyannuma kuba nze ng'omusiri akawunga nali nsuubira ofuna ku mutima baalaga ebidomola bya butto baalaga amata Bannayuganda ali wano eno njagala ombuulire ddala wali ofunyeko ku mata n'ofuna butto n'ofuna akawunga n'ofuna amagi batugamba amata ga bannakawere n'abakadde nze waffe wali eri nenjajja we bajja nze saaliwo jajja neyiba waffe mukadde bamuwa kawunga kuba baaligambye jajja tumuwa amagi abantu babawa emmere nalaba Bobi Wine nga alidde obukutiya buyitirivu bunyo tani ne tani ziriko people power sirabangayo we bagaba nga akawunga kalike akaveera nga kaliko ekigambo people power mumala obawa emmere yamwe ne bayuza obuveera bwaffe ne bateeka mu bwabwe ne balaga nti be bagabye nga ate emmere bannayuganda be bagisonze esente ne sente ze baawa kusooka nawulira bano baleese miliyoni 2 biliyoni yatererese biliyoni 1.5 MTN esente zonna muzitaddewa nga bannayuganda temunabawa sente temunaba amata ge basonze butto amagi emiceere temunagaba muceere bantu mwe babawa omuceere muli babbi amata biki byonna ebyo osimanyi ba mubitwala mbalala niye no mu Buganda Wakiso ne Kampala sinalabayo butto sinalabayo magi sinalabayo muceere sabuni bonna babiraga nga abantu basonze biliyoni omukulembeze bannayuganda baffe enjala n'otandika no MTN temumpa mmere njagala mmotoka ng'ate mmere gye twetaaga omuntu ali mu nnyumba mmere gye twetaaga ate gwe n'ogamba mbu tokyayagala mmere oyagala mmotoka olw'okuba oyagala zikozesa mu kampeyini waki mutusiruwalirako sokoleke oba byendaba gwe si byolaba mbiraba kuba saagala obeere wankwe byendaba byolaba babyerobo kyenjogedde kyotalaba byonna mbiraba kubanga
emmere nali njiraba amata walaba nga amajinga va kuno neeri byonna walolabye ku kyalo ki wabeewa ng'ama nti ffe n'ekisugu baatuleetera amagi ne butto n'omuceere ekintu ekyo oyo aveeyaga katonda njamuwa emitwalo 10 wadde tuva mu kalantiini njazikuba newadde siri mugagga babuze sirimu oli wavaawo njamuwa emitwalo 10 agambye nti kuliko gavumenti amagi bagawandiiseko babipaakinze amagi butto sabooni n'omuceere ne ssente zennyini ze baabawa baazibba esika embuga yaleeta tani n'awayo baamu ne bawayo obukadde 2 eyatero n'owulira nti erese biliyoni mwaziteeka wa okusinziira ku mbalira y'akakiiko baafuna obuwumbi 24 akakiiko sente ezafuna ez'obuliwo zaali obuwumbi mu za Uganda twafuna obuwumbi 15 nene endala zajjira mu ddoola bano bamafiya n'owulira omuntu akulidde kamwenge ne Uganda mu kusonda n'owaayo miliyoni emu e Rwanda n'owaayo emitwalo gya dola ne biliyoni nga wana Uganda ewamwe ng'okulidde kamwenge e Rwanda n'otwala biliyoni n'ogibawo eyambe ab'e Rwanda nga mu Uganda owaddeyo miliyoni emu abo bantu batwagala ayinza okbayalaba nga bali be bali obubi ate bantu mmwe mulegerawo obukodo mu bantu bonna be basoma era nawulidde wano eno omuntu nga awalampa batuwalampa emabega kaawo nga covid yakajja njagala kulumbamu ku baganda baffe abantu nabannambi covid we yali yakajja mutandika okumanyira Ssaabasajja abawandika anake Ssaabasajja awaayo ddi atuwayo ddi ku mmere Ssaabasajja atuwayo ddi ku mmere tanaba kutuwa ku mmere simanye bwe twasonda ettafaali muli basiru nnyo abantu abatusolozeza omisolo emyaka 35 first family yaleeta ki omukulembeze yawaayo akakadde kamwe emitwalo 6 akadde kamu n'emitwalo 6 omukulembeze nga wafulufiga miliyoni 5 afuna miliyoni 5 nga wabebe kuru nawa kusasira sente kusasira nazirena na wano nga zimustroweda na wako ne munne emiliyoni no gago omukulembeze owadde miliyoni emu n'emitwalo 6 amataka ge mubye buli kintu nze bonna abasonda era abamanya kabaka niwe tali waddeyo mmere abatabani be n'abazzukulu bali waddeyo mbuga yali awaddeyo abaana bawano mu Buganda bawaayo saawulirayo omuntu ava ku luguudo lweri ng'awaddeyo ssente ffe mwatufuula ki n'obusente obutono era ffe tubuwaayo naye mwebakidde ebisenge bijjudde ssente biti temusobola nakuwa bannayuganda nze nali nsuubira kuteesa asolozeza ekisaawe ky'entebe nga ssente zetuwa buli we tugenda ziti nga nsuubira agenda kugamba mpaddeyo biliyoni bamusomye ejjo ng'aswadde noswada nga wadde miliyoni 2 omusajja abadde mu gavumenti mmeka mbabazi wabbe eggwanga wali super minister emyaka gyonna gavumenti zonna ozikole naye mulikomya ddi obukodo basajja mmwe mulikomya ddi obukodo first family temwawayo wadde 10 muwayo obusente webuti kusibbanga ya myaka 35 mubba sente wabule muba mugulirira abantu ne mukwata asibaga ne mumuwa obukadde 4 ne muwono ne mutaleta wadde nandi badde ngamba mmwe botafiire bani buli omu yali badde aleta biliyoni naye ate n'emmere bambuga gye basonze bahama nayo ne mugibba amagi ne mugabba ne mubba amata sinalaba mu Uganda gwe bannayuganda basajja mwe muli babbi mukulu Adam olw'ensonga yakadde nandisabye owe obubaka bw'obusembayo nze obubaka bwange obusembayo nsaba bannayuganda eno embeera eriwo etuwadde ekyokuyiga abadde tatya Katonda essaawa omanyi Katonda kijali njagala mbabulira Katonda atulaze ebintu ebyenjawulo eraze abasajja bano nti wadde mulina ssente mulina obuyinza mulina emmundu naye Katonda w'amaanyi Katonda nkugereza Katonda ono agenze n'aleeta ekintu mu mbeera ya covid abasajja balina amayumba emunyonyo ennyanja n'egalumba okitegeera ne basenguka namu ne badduka akulaga nti wadde wazimba kalina
naye nsobola ogimenyawo mu ngeri bwe nti abasajja bazimba amayumba ag'ebbeeyi bagadduseemu ng'amazzi gali eno basajja mwe muba temuyiga nti Katonda gy'ali. Bannayuganda mubeere bakkakkamu mukozese obwongo. Akalulu ke tugendamu tewali ajja kukalangirira nti tubawangudde, naye ebeere emmanduso, ebeere trigger. Singa bakakwatamu ebeere trigger. Tukooye okujogebwa. Nkomyawo Mukama abankuumire. Twayanza nnyo omukulu Adam Murwana olw'obudde bwo. Omukulu ebigambo bye mbiwulidde. Obubaka bwe bwonna kansuubire bubadde loud and clear. Saagala nnyo okuddamu bigambo ebisinga byayogedde kuba abadde awanda muliro bwe nnyinza okyogera mu Luganda olutuufu ndowooza. Naye nga nyongera okubajjukiza bw'obeera nga guno gwe mulundi gwo ogusoose okulaba channel yange eno, tobeera subscribinga, osobola commentingawo wansi. Then osobola ogamba ne mukwano gwo nekyaliwo neighbor maama okuba channel ndowooza teriko byesittaza, tetukola amawulire gesittaza bino bintu bya ggwanga. Ebintu bye twogerako bikwata ku buli muntu. So ogamba jjajjaawo maamawo sengawo bonna ba subscribinga ku channel yange. Tujja ba tukutera video ez'enjawulo buli lunaku buli tujja ba tukuwa ebipya buli kiseera. Damba rigamanya gange tubadde n'omukulu Adam Murwana nga atutotolera ensonga ez'enjawulo. Twogedde ku nsonga nnyingi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbagala nnyo, mweraba.